Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza okuba ng'otuwuliriza. Kakati oluvannyuma lwa Mpuuga okuvaayo n'ayogera amajeetufu ng'alonkinga ekibiina kye, ng'ayogerera ekibiina ekya National Unity Platform saako ne banne, Bobi Wine avuddeyo n'amwanukula. President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'amwanukula. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nkiwa kino mbadde mukirinda. Kwanirizaako nnyo kutegeeza nti nno najjo sinza okuba ng'otuwuliriza UG Updates TV ge mayengo g'otuninze mwenna abali emitala w'amayanja, abali e Bulaaya, abali e Canada, Qatar, Oman, USA, abali Saudi Arabia, abali e Dubai, mwenna mwebale kakalabya, mwebale kusubscribinga ku UG Updates TV, mwebale kwagala channel eno baganda bange. Mbebazaamu eky'ensuso kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo, mukoze omulimu ogw'etrend okulanga muyimiza amayengo gano, saako n'okusharinga, n'okukomentinga, n'okubunyisa ekigambo ky'enkyukakyuka mu ggwanga lyonna mukwano gyange mmwe abali eyo abampuliriza. Olunaku ennaku eziyise mabega mu wiiki kye tulimu yennyini mu masekkati, jjukira nti nno omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga eyaliko former leader of opposition ng'alondebwa omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tetunnategeera nti nno bano bonna balyake emitima gyavunda dda. Kakati bamulonda muganda wange mu wiiki eno bulijjo twebuuza kyazzaako oluvannyuma lw'omujjako obwa deputy president mu Buganda region mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform, bulijjo twebuuza ekiddako nga tetukitegeera. Kati ennaku eziyise mabega yalonkinze ekibiina kye kibayita DA, Democratic Alliance, kyeyalonkinze emwe yakungulidde n'ayita banne okubanga bayingira yalikulutinze, yaleese amagye agagenda okuba nga galwana okulaba mbu nga ge gagenda okutuusa Uganda ku ntikko. Gwe mukwano gwange mu bano mulimu amanyikiddwa nga Alien Skin, mulimu amanyikiddwa nga Alien Skin gwe muganda wange ampuliriza, mulimu Simon Lubega Mukaaku, mulimu Michael Mabikke saako ne Senkulu Obedi Bwanika. Bano Bobi Wine okubaddamu kyavudde omukulu yabadde wa speech ye yagambye nti ye tasobola kubanga abeera mu kibiina ekitalina kigendererwa, basapootinga nnyo emu yaabwe kubeera mu ghetto, basapootinga nnyo aba ghetto, era mu buli kadde konna president wa National Unity Platform abeera mu kutegeka bivulu. Nobedi Bwanika yavuddeyo n'agamba ye tasobola kubeera na kibiina kiwagira homosexuality. Kakati bano mu statement zaabwe ze baakoze, Robert Kyagulanyi Ssentamu yabazzeemu ati abagambye nti nno twandibanga tuli ba ghetto warrior era tuli baana ba ghetto, naye ate ekikulu nti tetuli babbi. Ekikulu nti tetuli babbi. Jjukira emabega kaawo tukimanyi bulungi nnyo Service Award miliyoni 5 Mpuuga ze yeegabira saako ne banna abalala miliyoni 4 ezaakukumpanyizibwa. Era ekyo ekifaananyi olwo olugoye Mpuuga akyaluliko alwambadde, era Bobi Wine kyavuddeyo n'amugamba nti munaye tuyinza okuba tuli ba ghetto nga wootuyita, naye ate tetuli babbi, tulina ebigendererwa ebitwala eggwanga mu maaso. N'agamba Obedi Bwanika newankubadde mutugamba nti no tuwagira ebisiyaga, n'agamba nti nno bukulembeze mutusanga abakulembeze abatawa respect bakulembeze bannaabwe. Buli muntu avaayo ne figa gye batya bamukaatikako nti nno yawagira ebisiyaga basobole okubanga bamunafuya. Oba okitegeera gwe mukwano gwange. Era n'avaayo n'agamba ebyogerwa nti nno ekibiina kya National Unity Platform kikontagana n'Obuganda ebyo byawe busa, kuba mukimanyi bulungi emabega kaawo nga nkyali mu music bampitanga mu banda wa Kabaka. Kati omuntu ava ate eri n'agamba nti nno ffe tetuwagira Bwakabaka era tuwalanaŋŋana n'Obwakabaka, wabula n'agamba nti nno ebyo byonna bagezaako okuba nga bateekawo ensonga eyo okusobola okulaba nga banafuya ekibiina, naye agambye nti bo bakyali solid nnyo n'ebigendererwa byabwe eby'okutwala eggwanga mu maaso. N'esudi yabaddamu ffe tukyali ku mulamwa ogw'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu wafuddeyo mu bigambo bye bitono eby'amagezi n'abanga wa feedback eri ebyayogeddwa ku mukolo gwa Mathias Mpuuga yabadde alonkinga ekibiina kye
ekipya gwe mukwano gwange ali ampuliza. Jangu mu comment section obeeko ky'otangaza eggwanga okusinziira ku mulamwa gwe tuliko ssaawa zino. Nkwagala nnyo, twerabira ku subscribinga, mbagaliza weekend ennungi.